Honorable Nabila. Wanje. Nkulamusiza mama. Nange nkulamusiza. Honorable nze yalabye obubi. Waliwo ebifaananyi byendaba abamu bagamba nti si bituufu. Nga Kabaka ali mu Niigiina oba nze nalabye bubi. Kati Junior, nze ngenda kuba serious ku kintu kya Kabaka. N'abali eyo abawuliriza. Ekigambo Kabaka si kya muntu, office. Njagala abantu bakivuunule bulungi. Si kitiibwa kiri personal. Ate si kitiibwa kya family. Kitiibwa kya Buganda. Kitiibwa eky'oku ntikko, eky'obukulembeze. Obw'ennono obukola Obuganda. Kati abantu babijjemu okumanyiira Abaganda ababuuza ekibuuzo eky'ennono, ekibuuzo eky'Obuganda, ekibuuzo eky'obuvunaanyizibwa. Era omuntu yenna avaayo n'agamba nti Kabaka wa family ate ow'Obuganda yaliwo. Bw'aba wa family ye owa Buganda yaliwa. Omuntu yenna ng'alina ekika mu Buganda avunaanyizibwako okumanya Kabaka bw'asula. Ekigenda mu maaso neki ekiddako. Singa yali wa family ye, singa era ali mu family ye gyakulembera. Singa si wa Buganda. No. So ababuuza abawakanya ababuuza butamanya bwe bubatawaanya. Oli tabuuza taata wa gundi. No. Oli tabuuza mwami wa gundi. Oba muganda wa gundi. Oli abuuza Kabaka. Abalowooza, talina no, tebabuuza muganda wa muntu. Temuganda wa sajja aliwa. No. Ekiti omuganda kyabuulizaamu kya Kabaka we. Era abantu batandika okwawula ekigambo kino. Kabaka wa Buganda, Kabaka wa Baganda. Era ekitiibwa kyakwa nti nno bba wa gundi, muganda wa gundi, taata wa gundi, abantu tebabuuza ebyo. Era omuganda ali mu right ye, mu kifo kye ekituufu okubuuza Kabaka we gyali. Era ekyo kamanyiiro omuntu yenna okusirisa, okuvuvuba. Omuntu yenna abuuza ekibuuzo ekituufu. Ekirala, mumanyi bulungi nti Abazungu be baatandika okuwaŋŋamya ekitiibwa kya Katikiro, okukisinza obulombolombo n'obutaka, kubanga abakulu b'ebika be banene okusinga Katikiro mu nnono. Okimanyi ekyo? Abakulu b'ebika be bali waggulu. Be bataka. Zino nga bayomba. Nga abakulu b'ebika ennaku zino bayomba baga Katikiro mbw abasinza amaanyi. Sitayina omuzungu ye yakola ekintu kino. Okuba nti ofiisi ya Katikiro atandika okugiwambiramu Obwakabaka. Kati omuzungu yani ye central government. Kyova olaba nti
Katikiro ono mayiga azzeemu okukola abazungu kye baakola Obuganda nga bawamba mwanga. Baakozesa Katikiro. Tuddeyo tusome history wa Buganda. Era nze mmanyi omuntu yenna atandika okwesukkulumya aba atandise okukola abafuzi b'amatwale ba colonialists kye baaleka nga basize mu Buganda. Olwaleero kuba kumanyiira kubanga obwa Katikiro ekintu ekyennono kisikirwa. Katikiro bw'afa mutabani we asikira obwa Katikiro. Abalonda mulala. Kati ekitegeeza that is a temporary office ya kimpatiira si yansikira nno si kya nnono si kya buwangwa okugenda ewala. Abataka basikirwa batabani baabwe bannono. Era sikyovola nti Kabaka bamuyita Ssaabataka. Era olukiiko olw'ennono olw'Obuganda obunansangwa Kabaka atuula n'abakulu b'abika okuteesa. Kyovola nti Mmengo tewaliyo bifo bya nsikirano biri temporary bulinga parliament nga bwe sikyali wuma n'MP nakyo bwe kiri byabufuzi. Mmengo byabufuzi bye biriyo. It is a political institution, si anono. Gwe junior oyingirira mu kika kye ekyenkima mu Bwakabaka. Kyova olaba nti kati wandibadde obuuza mukulu wa kika kyo n'akubuulira mu buntu andi muzzukulu Kabaka twabadde naye kino kye kigenda. Era singa abazzukulu bonna Abaganda bonna basirifu kubanga bandibadde babuuliddwa abakulu b'ebika byabwe. Kati abakulu b'ebika baabasirisa. Kati gwoyitewa okubuuza Kabakawo. Honorable Katikiro yasirisa abakulu b'ebika. Abakulu b'ebika be bali ku ntikko. Era singa batuuzizza dda buli bazzukulu baabwe ab'enkima ne baba ow'enkima n'abagamba ab'engeri Rajjaffe Mugema n'atugamba kati Emmengo ani gw'olinkingirako gwe Omuganda nti yali mu layini yo ani aliyo akkwatako. Era awo mutandika okweyigiriza Obuganda abaana n'abazzukulu ndika okumanya obuki. Kati Honorable abakulu b'ebika baabasirisa dda. Yes, and ekyo kikolwa kya bafuzi b'amatwale. Kyova olaba nti mu Buganda Abaganda abaliwo abali Emmengo baagala ku replacinga buvunaanyizibwa bw'abakulu b'abika. Omuzungu yatandika programu eyo kati esajja kudde kuze. Kyova olaba nti tuyina okuvaayo ffe abaagenda ne beesomesa Obuganda abamanya ebyafaayo tujja kuvaayo twogere. Naye Honorable ekibuuzo kisigala ekikulu nti Katikiro akolera ku biragiro bya Kabaka. So n'Oweekitiibwa Mayiga bw'akolera ku biragiro bya Kabaka. Kati kansooke nkubuulire. Gwe amagye agawamba gavumenti gaba gagiwambidde mu ki? President taba commander in chief. Aba. Lwaki amagye gawamba? Naye mu mateeka president bw'aba taliiwo vice president yalina okudda mu ntebe. Kati mu buwangwa Katikiro si yaddako obuvunaanyizibwa bwasengekebwa bika. That's